Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nnyongera okubanga nkujjukiza naddala gw'atana subscribing nti kikole obeere nga ate otambula naffe mu mbeera yonna. Waliwo ebigambo ebitambula byenjagala okubanga ate tusharinga ffenna. Oyinza okuba wabiwuliddeko, oyinza okuba tonnaba kubanga obiwulira. Omukulu ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Katikkiro Charles Peter Mayiga waliwo ebigambo byatandise okutambula. Ennaku ezo yaliko ebweru w'eggwanga ku nsonga ez'enjawulo era wabawo amawulire agafuluma nti era agenda kuddayo era ku nsonga ez'enjawulo. Walabako abamu ku bannayuganda mu ggwanga erya United Kingdom nga beekalakaasa oluvannyuma lw'okulaba nga Katikkiro alinnya ekigere kye mu ggwanga erya Bungereza. Kati nno bano abalabika baamuleetera okukyusa oba kubaako programs ezikyuka kati nga bwe twogerera ateekateeka okuba nga agenda mu ggwanga erya United States of America okusinziira ku bigambo by'ogenda okuwulira era nga by'ogenda okuwulira si bigambo bya mukutu guno yadde abaguddukanya wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu wabula okusinziira ku katambi kano kengenda okukuwa nga kiraga mbu wandibanga waliwo enteekateeka ez'omukulu okuba nga alabika ayagala kulinnyira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nteekateeka. Jjukira emabegako awo twakuwa akatambi nga Katikkiro agamba mu kamwa ke nti mmwe abali mu by'obufuzi nja kumakinga sure nti n'ebigendererwa byammwe temubituukako. Kakati olunaku olwaleero waliwo ebigambo ebifulumye byogenda okuwulira mu katambi kano oluvannyuma lw'okuba nga tuggyewo akalango kano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. President, jagala okukolopera nti abasajja boyita abasajja ba coordinators bonna abali mu ggwanga lya Amerika, abalina amanya ag'Ekiganda bonna nkwezenge. Bano bamu kubabadde ku Zoom meeting ey'Amayiga nga abanenya information okufuluma. Ngera kutegeeza ati abasajja bano very soon bagenda kuvaayo bakwegaane basupporting Mayiga kubanga ne ssente bazifunye. Nkiddamu bonna boyita ba coordinator bali mu ggwanga erya Amerika baatudde Mayiga n'abakunya ne bagate twategera information bwe yafulumye n'awooza nti Boston wali ab'engambo bangi kati asubira okugenda mu Mayiga asubira okubasinkana mu nkukutu either mu California oba mu Washington DC. Eno gyagenda okuyira omusimbi omupya n'omukadde ayite mu structure za Buganda. Kujjukira abali mu structure za Buganda abamu bebamu bagamba nti bantu abalidinga struggle mu America. Nze kino njagala kyogera numbe ate mu mayibo numba asobola okujjirayo bwanga ebigambo ebimu ndako zino bisirikira lwa struggle mukize tubogere ng'obudde bukyali tukoye enkwezenge. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda, I'm here to warn you that the so people you call that they are coordinators in the USA, these are the people working hand in hand with Charles Peter Mayiga, the so-called Katikkiro of Buganda, because for him, he's preparing to stand as a presidential candidate come 2026. So he's going to use his Buganda structures, which he made himself, via using your so-called coordinators, whoever organized the Buganda functions in USA in different provinces. So, bino njagadde byongera ng'ensi ebiwulire nze nkooya abantu abeefuula nga batuvumisa nti Abaganda tulina enkwe naye nga bennyini balina enkwe. Oli alina erinnya Ganda tali straight eno yeefuula nti ayagala nkyukakyuka ate no nga wagira Mayiga mukozi wa NRM. Kati weebuuza bano abantu baagala ki? Mr. President, njala kutegeeza mu America ddamu okole due diligence otandika okunoonya abantu abalala, funa alternative leadership team. Bano abaliyo bonna Mayiga already abalina kyovula nti bakola nnyo function za Buganda, sime Buganda tuyambe, Buganda tukole tutya, Buganda tukole tutya, nga bali mu kukola kye tuyita underground network. Wano bafuniramu ssente, 2 bakoleramu network yaabwe ey'obufuzi, 3 nga bakulyamu n'enkwe. Mayiga agenda tandika okugenda mu America either buno omwezi oba omwezi ogujja secretly okubasinkana bano bonna begga nti boyita ba coordinator bo mu America abasinga obungi bonna bafu. Bino byogedde agamba nti nimba oba njogedde bikyamu jangu ojja kumpulira kubanga buli kimu nkina
wemanyira Zoom meeting mwadde mu yesterday bye mwateseza leero kati jangu okimanyi ndi buli kimu kimugenda okukola kimbadde mukola nkimanyi kubanga sente zaayise nibe mugenda okwogera bikyamu ku Kyagulanyi thereafter nja kujja mbyogere kubanga ono mwami yasindise sente nendala agenda nazo aziteke mu diaspora kino agenda kikola mu ggwanga lya America ayingire Canada bwave Canada deyo mu Europe bwava mu Europe akomekereze nga ali mu Bungereza agenda ko deroto yokubiri e Bungereza kati kino akikola atya omwami ono akola ebintu by'engalooza tukyali mu Stone Age oba tukyali mu analog wetwogerero lwali yasindika abasajja be ko ground mu Buganda bagenda bono n'erinnya lya Kyawule nga nabalaze bonna kati olwaleero officially atandise okutalaaga eggwanga asookedde mu Busoga gyasookedde wakyabazinga akuba campaign indirectly n'okufuna base wagenda okubanga akolera emirimu gye bino ebintu byakola byonna tekuli kintu kiri authorized okuva mu kama Ssaabasajja Kabaka tekiriyo byonna bikolanga yo omuntu atoyinza okuluza nti mbalimba mwe byange embeera nabyo kati ng'omusezi agulesiye nendowooza nga sinazannya kano kansooke mbazannyire kano mukawulire bulungi nnyo olira mwawule ebyobufuzi ku Mmengo Katikkiro waali emirimu gyagikola. A few moments later. Buganda n'enteekateeka yonna aw'ekitiibwa okuzimba abakulembeze abanakongojja ensonga zaayo n'ebirowoozo by'Emmengo mu byobufuzi tukibadde tukikola ye n'amenyani n'aleka kitundu ekisinga obunene bayise emikono gyaffe mu naddala mu nkoba za mbugu ako kalimiro kaffe tukeyambisiza nnyo agambye ki naddala mu nkoba za mbugu ako kalimiro kaffe tukeyambisiza nnyo waliwo abantu abalebye okutegeera Uganda eriwo ku nnono na buwangwa teri mu byabufuzi bagatta ebyobufuzi mu nnono n'obuwangwa era mubalaba ate bali Mmengo yennyini yewali abafere ba Ssaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumalawo Buganda n'ogizisa kati nga tuvudde kwako eno yemu ttiimu ye etambula ku buli TV ne radio wulira byeyogera eno ye ttiimu ye Tukosomo kisaguno gwampuga gwalese nyafu okuyingizaamu ebyaffe tugobe ku musajja osanga n'atusuulira ku kadondi k'ensimbi mutavira mwawe so tumuteke ku kisenge tusabe tulina okusaba bwe nsaba ya asatu aizulu ngate mulinde ekisanja kikola ki ekijja bonna amugoba Museveni ennyo n'omuyiribya anaabo mutwala nnyo ng'agamba kati kano kakusuulidde nvaako azifuna ddala oluso alaba mumitireko ng'akwatako obubanda omu ng'abasuulira nga mulwanira buliwo abasinga bazukwala nagamba wayi kagende kasanagende temukana njagala okubaza mpuuga maafi ennongosereza tubaddewo tuzirabye okugenda mu 96 tuze tulongoosa paka kati ate nze ndabye Pulezidenti Museveni ng'akulembera eggwanga lino emyaka gyonna kumpi gye mbadde mu nsi gyensiza okulaba ng'awaali njagala abantu b'entebe okubasiibula kama bankumire musule bulungi mu ngero goberera ensonga z'abantu b'entebe bagezi mugamba kimu ne bakisegera bamanye ekyokukola ensonga lwaki nze mbakiikirira ate n'entebe siterino yazze so bitambula bulungi kati eyo gurupu yani ye gurupu ya Mayiga omwami oyo Kakembo mbwa tekamwa akiikirira ntebe y'omukuka gurupu akagandi kaludde ebyobufuzi akamayiga akampuuga akavuma Kyagulanyi ku machano lw'eggulu imagine member parliament mukulembeze biyayo gwomusuwidde nti oni ajja kujjako Museveni nga yaganja ayagala gwa Museveni amusuuze kyamusuuza so si kumujja mu kkubo yasigale mu kkubo eryatwala eggwanga mu maaso kinyuma nga kiva ku TV n'okikuba ettaffaali wapeva ku mutwe ne kivaawo kubanga ebitotolosi tulowooza kujjawo kusevinga ggwanga balowooza kubasuulira bando bebonna abasajja b'Amayiga kati omukulu ono olwaleero agenze e Busoga ekimututte ku campaigninga naye mu nnono n'obulombolombo obwa Buganda Katikkiro yenna okusitula ebigere obijja mu nsi y'obwabo ogenda mu Bwakabaka obulala bubeera butume nga nnyinimu yamutumye omwami ono amaze ebbanga Ssaabasajja Kabaka yamwekweka kati olw'okuba nti yatwala Obwakabaka n'abuwamba kati yeetumiikiriza okugenda okukola ebintu by'alina okukola ng'abikola ku lwa Museveni kubanga balina kibafumbirira okubeera yono wano nno ng'omukulu ono agenze yoyo ng'ali asinkanye Kyabazinga amusinkanye ono ali mu indirect campaigns ali mu kukola ali mu indirect campaigns ali mu kukola essaawa zino kamba wefutejo omulala wuuyo
omulaba ono muvawala Katikkiro wa Busoga bonna balina ideology yemu kati ono footage gwe nsobodde ofunako olwaleero nza mutegedde bulungi nnyo yoyo omwami byali mukola essawa zino ng'ali mu campaigninga indirectly ng'ali mu kuba Kyagula buli meeting gyagendamu yonna ayogera erinnya limu twagala kusuula mu bubuko ono buli kitundu kyonna we yalina amaanyi ndowooza omukulembeze ebintu bino byonna bitegedde mbikugambye saagala ogende omusajja information teyagimpadde nkikuwadde bulungi nnyo olyoke otegeere ebintu nga bigenda mu ggwanga lya Uganda ne bwe lwalyo. Alright. Omukulu ono project gye yatandikawo gyatambuza nga campaign slogan eya Mwanyi Terimba. Ono omukulu wasanyaka Charles Peter Mayiga agenda kuba atambuza campaign slogan ye ya Mwanyi Terimba gyagenda okutambuza mu America, UK, mu Canada ne mu Europe saako ne country tour gyagenda okukola ng'atambuza ekigambo Mwanyi Terimba ng'alaga nga bwakulakulanyiza Abannayuganda n'Abaganda era mwagenda okuyita okuba campaign z'okwetola ensi yonna ng'ayita mu program ya Mwanyi Terimba okwetola ensi yonna byagenda okutambuza yegenda okubeera nga campaign tuluye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.